Polimo Mumaka. Wani padena haga bane ndudo balaba bane jeni ngamukuze bane ngandudo balaba wanji maliza toya bayege nedda mama chichi bano bana basirive echi bana basirive baba gambye eti ali wano wange sechalo senga yangu mukome wano kwokoma kuno togeza tokuleta pokotolo webigero okumubuusa okumutuusa wano simbi abantu bonna yini kuno mujje musingalayo awo mwennyini tobuuka omanyi bulungi wookoma ajja asunza pokotolo webigero ebimusinga kiro jeni jangwa nachikamira wanene Spetano senga, spetano senga. Kako wanji abo bani nzabo sibamanyi bano bakabe mwangaji bababuuza muddemu mawanga kya Mukwano gwange Agnes. yenna alinga embogo yakula yenna n'atuuka muli teri kye yaleka wansi gwe soogera ng'oyogera Bansonyiwe senga. kako ate bano bana basirive eki bana ono nachi ono jeni ono yadda kusesiriya ono yasemba eki ono adda kusesiriya live ate n'akiddamu ng'ate akisimbyeko amannyo otegeera yimirira ndabe Nza senga. imirira kyuka babuuma bano babitiibwa nnyo Ono Agnes nasoma twasomanga naye nganze ndi mu class za wansi nga yali waggulu ngera tumulabanga muganda waffe. Then ono muwala we. bansonyiwe babeera wa muli bafumbo bano bafumbo Nedda senga tuli bafumbo. bali nakisimanyi bagiresi kimanyi bikoze bitya bafumbo Nedda. hey. Si bafumbo senga. abawala abalungi ekyabadde by'okutuuka ku ekyo kiki sawe chairman omusajja oyo akuba gwakwekalizaamu naye ng'ekintu kyeyakola kikyamu yasulira abaana owulira nandekera ne kabebi akato gwolaba oyo yakuba kwekalizaamu mulabe bwafaanana alina n'essimu empya naye yeegaana olina wogenda kwegaana naye sirikako olyebulebiwa simunyiivu oyo omusajja simunyiivu tulina abaana 8 yandekera n'akawereke k'omwenda ozaala ki ngulubya n'abaana ze gwolaba yabo biki byozaale tokaaba agenda kuyamba mukyalo bwebanga maaso ozaala abaana 8 si 8 kyema amuzala omwana ogwo abala sibamanya batwaisa olimba temanya negandira ebintu byeyakola gyebiri werungiya oli wano werungiya amwagalira mu loogi soka omulabe yennaamalevu abaana omu bayogerako nti babo temani njagala mutufu olamule tokola oba weegaana abaana nga wejjako obuvunaanyizibwa tujja kwongerayo omusango mu kooti omusajja bamuwasa buwasa kyokka naomwawo okukaabira enkanya okuva eri kitaawe so si kujja wano ozimba obuzimbi matama kubanga simanyi nangeri gye wajja ku kyalo iye mugambeko omusajja oyo yefudde ebbereje ono nsi yaleeta watya kyalo kiki ono mukyalawo mukyala wange watya kyalo fete tuli bantu kubanga gweoli mukyala ono mukyalawo ate nga muli mumaka ga anze muwala wa Mugisha nze ndi sengaawe senga wange era nandibadde mbakuliza wano n'omusajja n'abeera wano wali oyagala mbakuliza eri mukyalo ate nze werungisirikira ly ebintu yabo alo kuggwako alo wefuge
kati emyaka 8 olowooza mwewasiza abasajja okola gumu gwakuwasa abasajja ku kyalo kati tetumanyi nagiwamukuwa kwankula kati nono olaba omusajja igwe wannumbye alo aleega obukomesa obwakaddimu simaabwe weebi owulira omuntu talina mpisa kati ndi naawe oyo oba alina empisa oba talina obulumi bw'alina bw'abaana bwa mwana bw'abaana mugende mukola ebintu byammwe toyagala kugamba nga muli babiri naye senga bano si baana ba mwannyoko nekibaki abaana bali mwannyoko bw'oyisa bw'otyo kati gwe bw'otunuulira nsobola obbeera sengaawo olimba naawe gwe atalimba genda ewuwo otuule gayisa agavundu ge gaakudibya mukazi owenkanidde awo laba gyayita figa bwe yamufafaaganako neekudibako okola mulimu ki okola mulimu ki senga nsobola okukola emirimu gyonna nsobola okukolezaako ebintu n'engoye nze ndina omukozi leka kumwenyeregetanga supu wakatunkuma zimbwe ono wagi mami tatya kubanga yeebase mbadde simanyi obwedde oli ku tv dawali banyama osanyusa okubala tozze kubuuza igwe obeera nga mpisa zembalabiko ono mubi mundabika naye yanfumbira byendi era yakola emirimu gyonna okutwaliza awamu tewali mirimu naye ngenda kujjo nankuwe woosula gweddayo asule wana dajo oyo musajja oba mwana genda mwewunyiza tingira kati nyaba omufumbi ndina muli wamu gweyo obadde okola mulimu ki badde nkola mu saaluuni era entunula byotunula byobadde osiba tebinyuma mwe mulwaza abantu ebisu ate gwe okola amanyabo ye amanyabo nze gwolaba manyi okoze imuka bebi bibeereeyo baleke n'obusiru omusiru takusiriwaza eriiso ly'omukulu togenda wala beera ojja kutereera gosebo byonna byempulidde mu meeting byatandika bitya mbuulira saagala oddaawo owuune weewuunyaganya mbuulira byatandika bitya ku lwaki onjooga naye madamu tina kankubuulira ekituufu olaba oyo omukazi just simanyi ng'engeri gye yatuuka wano yajja ng'alina muwalaawo noono omukwano gwa shubano nabeeka nga batuusaawo sirika nali ntudde nawali nengenda okulaba teweewozaako osazeewo okundyamu olukwe musajja gwe kale sisobola osazeemu okundyamu olukwe sisobola akakaziko ne kanzikakanako ne kanvuma ne kansensebula bwekumandanga ekinnumye okuvuma tolina nekyokozeewo mazima akazi nga kanvuma akazi ne kanvuma ne kanzikakanako ne kanvuga kino ne kanvuma kiri naye wadde ngenda akakuba nenda akasonyiye nenze ekintu ekinnumye kiri kimu kungamba ngu tokyaneesiga ekyamazima ompise lubaluba nga ebisinga kasimu obadde bikutukakutuka nsonga ki ey'amaanyi ennyo esebo kakati kyemaani ensonga eyo gye nkuyitidde so okutwala omukisa gw'okwebaza kuwuliriza akasimu kange nojja nonsitukira nojja gye ndi kyonakyo nkikwebaliza nante egyo emirimu gyaffe nga bakulembeze kati wano meeting eyaliwo ku mukyala wange eyajja wano oyo omukyala mumanyi dina mpisa omukyala osobola kuba ng'oyogera naye n'akuboggolera nuba omuleetera ky'omuwadde teyeeyanza ayagala nnyo okuyomba kati n'ogamba kyekiri wakati nze nakulaba nga weegaana kubanga nze ndi muntu mukulu ate kati kyemaani nkyo ekitegeeza omukazi okujja okusanga wooli n'akubuulira ensonga ze naye nga mu kyo nti omukyalo ono ekimusumbwa kiri ekintu kimu just kumulabirira gwe n'oba togenzeeyo oba ogenzeeyo just gwe ekyoba okola muwe buyambi neyanziza nnyo okujja gyeni n'amagezi gompadde
mukazi ongenda mulabirira ngenda kumweza buli kimu kyeyetaaga era neyanza kyemana okujja gyendi ebintu byongambye ngenda kukikolako muwa obuyambi neyanza kyemanye buliza omulanga gwangenompa seggwanga eriko ebifi kale kyemanye neyanza kyemanye. Mumanyi lwaki mbayise waneno babiri? Ate twalitegedde tutya nga tetugambye. Kati kambabuuze ani yabawadde olukusa ne mufuluma ekikomera kyange? Era mwabadde mulagawa nga temuŋŋambye. Nze nabadde ngendako ku dduuka nga nina bye nneetaaga. Watandika ddi ogenda ku dduuka nga toŋŋambye? Bwe sirika we mba njogera toddamu ate nakuwoninga dda we mba njogera osirika. Shiva kati gwe watandika ddi ofuluma ekikomera nga toŋŋambye? Era ku dduuka sente ani yazikuwadde okugenda ng'ogenda gula bintu? kwegamba nina kweyanjulira buli kikumi kyenfunye ekikulu. Gy'olaga ndabayo naye wano wakulemye. Kale kankubuulire. Sirika ebyo byonna tubiveeko okuleeta omukazi eyabadde ayambadde emiziina mu maka gange. Sooka oleke obadde kyekikukambuwaza bwe kiti omukazi twabadde mu kkubo kati mwe mumala galeeta buli omu mu maka gange. Ffe yatubuuzizza omuntu gwe tumanyi ko ffe naffe tumumanyi katumuleeta amulabe. Mwafuuka balagirizi ba ku kyalo. Ate awo oyogedde bwe kati watandika ddi okukwatagana n'ono? nze Gamera wano wagenda kulema kuba nze yakuleeta nze akulinako olukusa olukugoba n'olukugamba okusigala wano. kyekyo nkimanyi bulungi. Naye nkuwulire eri gye tubadde tuli bubi. Naye ate mbuze nabo bonna nze nkulabye nga gwe mwana mubuzi alimu. Layira oli omuwanvu yenna atunula bibye mukazi omukulu talina yadde akagezi yadde akatini bwe kati. naye munaaye maama wange abadde asomba kasasiro abasajja bwagenda okudda dda na mulala kyekibadde eri nga n'akookulya kawula. naye okimanyi nti oyo ye maama wo oyo omunene omuwanvu akoma muli alinga ennyumba eno eyagungumalanga embogo. Awo ye maama wo nzija mbo bw'onaaba ompuliriza amagezi g'enkuwa ogenda kugaggawala ne maama wo mujje mu muzigo omuzimbira amakanga gano mweyagale. sobola zimba ennyumba bweti n'emmotoka n'envuga. omulungi kweri eriiso nga lwaki oli mulungi oli muyonjo nga kiki ate oli kito. Lovisa nkuyisa emirundi emeka Lovisa kwegamba onziramu ng'oyimiridde n'okuyimirira tokyampaamu wadde katiibwa. Watandika ddi okukombooza abantu ng'oleeta mu maka gano? Kasasiro yenna gw'omusomba n'oleeta wano watandika ddi? Kasasiro mbadde simumanyi. Oyo omukazi gw'okomboozezza n'oleeta wano nga nkubuuliridde. Mukazi musanze mu kkubo nga ayagala mulagirira alina gy'alaba tamanyi. Kwegamba gw'olagirira ababuze nti ate tamanyi. Tamanyi gwe n'omulagirira. Tamanyi yo gy'alaga. Ekitegeeza ne bukya ku makya ne bannona wano ne bantwala ne bansiba gwe obalagiridde. Ogenza kundagirira wano mujja wange. Ade simumanyi nti saagala kunzijukiza nnaku gye naleka eri. Tonzijukiza nnaku mwana gwe. Tonzijukiza nnaku ya kitaawo mwana gwe. Saagala kummanyiira. Njagala obeera omwana omulungi beera hambo. Nkuwoniza emirundi emeka? 3. Kino ekisembayo enziramu okulaba kasasiro gw'oleeta mu maka gano naawe ojja kugenderako. Sijja kuddamu mami sawa ku. Nkusonyiye. Nkuwadde ki? Last one. Nkuwadde ki? Last one. Omulundi omulala. Omulundi omuki? Omulundi omuki? Nja kusikagana amatu.
tuyingire mutamugere sirika omwana wange tuwonye ennaku kale yingira tugende kale sirika sirika okugenda kuwona ennaku mwana wange binonabirona abaana bangabirira Senga, omanye ekiriwo mukyala wa Kawalaata ali wano makaga n'abaana olukunkumuli bwe biti kanegenda ne Kawalaata gwennyabo kyeyamani yakugamba obuyambi bugenda kusangayo kati ononye eki wano makaga sigenda kuvaawo family planning ku byalo government yateeka family planning ku byalo gwali luddawa nasionerawo ojja kituukako kituukako mukazi gwera kituukako kajja kazunga labanga yesu gonna bwe gafaanana ate ng'ojja kusiukuuka n'okutuukazi laba ojja kuyisa kuuza okusiiwuka kino kikubuulira ate gano go nga simbyebwe kuuli sivaawo nakirijja mwana wange mbajebenyezegola otabonaabona era ogenda kubonaabona olowooza noogenda ofunira emirembe naye kamwende munono okubonaabona tojja kuterera mirembe looza nti ffe tukubeera bwe tuti twayagala wenjabo tunulira nga njogera kikyoyinye wano ate ono kirina bityo obyabanyabo sijetwalazo sereka wembaza enjogera tebansiramu njagala omanye wano wooli mwana nze komanda wawa kati negendereza nze akugamba osigale obofulume tozirawo ninobeerawo wolemerawo kati mama sirika kati mama bayitu bayita tutya baana bange musajja bejandekera bagenda kubeera wano omusajja wakitawo wewajoko wano wakitawo omusajja bamuwasisa yakuzimbira wanewasiza wano kagulira mwasulawo nasenza sengange n'awasa mbagenjedde ku mmere ya kitange ate kyemmaji zirentwalazo togenda kusigala wane wano ze sikwagalawo ogenda kufuluma ogende woba oyagala bbawo mugenda mukwata ogende madamu tufire oyina nembafu eziramu nveeko sijja kgenda yego weyitaki ennyonnyogwa buli kimu tiba oleekaana buleekaana tolina kuolekayo wano oli mukundekanira muntu eyange wazze n'otulumba laki totuviira situla olukunkumulira abaana bonna mu supermarket kati ku baana toyawula mukulu na muto oli omukulu laki tebamutute mu bufumbo bwalaba bafumbiza bwotyo oli omukulu atuuse okufumbirwa wandigenze mufumbo gwa muwalabo ne mutuleeyo kati oli kalabe kali kanyika eminyira sikako abaana balya eminyira n'amalusu byonna nyabo ate netegereza nze wano sagala kerere y'abaana nze shivani tebandeekanye na bwana kuba bwe mwali nebbaawo saaliyo ogenda kwata entwalazo oba ogenda nakisajja kyo gwamanyi nze sikwagalawo waneeno yaddongoba era tekokumpaako wembeera ate nze tebanziramu njakukukuba nze tebanziramu saba olagira n'okulagira ojja kugivaamu nnyo wano ojja kuvaawo tokuba malusu njakukuba
Osaaga ogenda kukola ki? Ogenda Yali ko wesimbako. nze omanyi Shivani nawe muluguddewo omanyi kasina gyaleka mulina gye mugenda kunkola ate muleseewo tena mugenda Kati sebo nono obala nti walonda mukazi gwena nyabu naawe wayita mukazi ye bayita abakazi nga naawe ogenda yekoze otya oze otya nagambye tonduukira nze tebanziramu Shivani nga nokozeemu maka gange owulidde nnyabo bw'oba oyagala emirembe n'engugu ze ziri eri zoze nazo nze tonziramu naye nnyabo kansoke kubuuza waze otya wano nasengaze nga gwani ganze mukyala wo ani yagamba ojje wojoko wena musajja gwe omulembi tontiisa olinayo n'amaaso gaggwa enkoto kakazi gwe tolina mpisa kusooka weetunuuli kusaba buyambi mwajja kunkutula tugende wali bweyazi obulamu nenyidde obulamu omukazi nagoberera bulwolaga nagoberera ekikolimu kyennyini nebwonoozimba famire planning ewamwe tezaaliyo ojja tuuka ekiseera otuuke nga bwondaba gwe bikulanga mpola wabaawo tontiisatiisa ate nazze amazina sigenda kusebuka ndayira nyabo sisebuka osaaga Sokulaba ngokusana naye kabule dda ogamba ki sigamba kiriwo ng'obuze nga gyendi naye mwana gwebyo nga bikyali awo wano nga walungi weewo twabuuza bingi okujja otuleko wano wasinga neeri gye twalinga amuna tembanyi kati munyumirwa ekiriwo lonzi twalinze ndi wano naye wali watubulako nange naye nga gyendi eyo nange nga bitambula biti eyo mwana gwe siyo yanabbi kunyumiza ate kiki naye omwana gwe taata nga ntwala eyo nga ndi musanyufu nti munnange taata nkimyeko sibeerangako naye nga ndi muto ng'owulira essanyu likutta mpulira naye nga ntuuka eyo nga yawasa omukyala nga yakola ki yawasa omukyala omulala naye omukazi kankyunye ankeererako buli kanaku buli ku makya misana na kiro abeera kunze nga ntimpula ng'olwo yakufuula ngoma oba ekyo kikye sitamanyi antwala mu baneibo booleza engoye bwe batuwa sente nze tampaako zonna zikozesanga ng'olwo wafuuka kyoli mukozi okiri taata yeewa omugamba agamba owayiriza mukazi we leero abadde wakunjiyira amazzi gookya era nawonidde wattini nnyo tasituzze ng'oli mulamu Rose era mukama yeebazibwe kubanga owonye ekibambulira ky'omukazi naye wojjidde munaye nga nange ndi eyo omutwe guncunyaacunya mugumbonyaabonya tegundi bulungi n'akatono engeri gy'otuuse kyemmanyi ovudde lugendo so nkonawo mwoyingire ogenda okusula then tusobole okubyogerako ebirala tujja kuyongera okunyumyako ku makya kale bambi kasooka tugende nkolekereko bakugulira
sirota nnyo. Bulungi ate ono omugiye. Ono ye muwala wa Agnes omulala. Ye yagenda wa taata we kati yakomyewo. Nange muli muti eyo? Gye tuli anti. Taata omulese ali ati? Yali mulungi. Bannange naffe tuli wano. Kati anti njagala onnyambeko. Omunfunireko awo wasula tusobole okukya tulabe engeri gye tunaagiteekanya. Mukyala Maliza bw'anaategeera. Kale Rose ojja kwogera ekyo.